Wona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo fiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala asaba otuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza olwaleero nyina pulezidenti wa Common Man's Party era nga yagikwatidde bendera ku bwa pulezidenti mu kisanja kino ekya 2026 231 Honorable Munyagwa Mubaraka agenda kubuuza tunatandika okwogera ebigambo olunaku olwaleero Mr. President tukwaniriza nkusaba buuze ku bantu nsaba tulaba mbalamusiza bassebo ne bannyabo simanyi wali branding omukutu gwe MS Media abalabi ba MS Media nsanyuse nnyo okubeera ku mukutu gwaffe nate wadde bana ba MS Media befuula bize naye nali mbagambe President alina okubalabira wayagalidde naye bamanyi okwefuula bize naye kale kasitanzize nga sitabandeesi kampeni zigamba ziti obulamu buli butya Mr. President obulamu bulungi muganda wange essebo obulamu bulungi kampeni zitambula bakubaffe zitumenya nnyo okusinga ku balala kisente of course ffe tetuyina ssente nga bibiina biri birala twakajja ekyokubiri ttiimu ntono ekyokusatu bonna bakamanda beesimbyewo kati muliro mungimu so kati kibamenyamenyamu Mr. President njatandikire ku nsonga ya muzeeyi wo gwe twalabako ku katuuti ka President Museveni nga yagamba nti mu kalulu kano wakuwagira President Museveni era n'asaba n'abantu abaali awo okuwagira President Museveni naye ate ng'alina gwe mu lwokaana abasinga bakitaputa lwabwe ensonga eno ogyogerako ki nzibu naye basajja abakulu abo mutata wange yali wa UPM awagidde Museveni okuva actually sina kinana yawagira Museveni okuva mu 79 ye bagenda okukola UPM nga mwagizi wabo bamwe Museveni group ya Tanzania kubanga tata wange musajja musiraamu naye mwe byamunyiza kumusiba ku mulembe gwa Amini kati ye n'agamba mu group eyava Tanzania ya beita bani bano Fronasa yagaba nonozi nera yagala nyo ne Fred Bijema yagenda e Rwanda yagaba nonozi kyabasajja ensi yali bavudde mu ngalo kyesali woko tesfanye kati ye nalemera nera Museveni we yakola UPM tata n'abuukira ye yali wa UPM ekyo tekiriko question nera nze natanga okusika omugwani tata wange mu mwaka gwa 2002 nga ndi makerere mu mwaka ogusooka nga njoyinize DP UID nangamba ekyekibira totubulira ffe ebyo abo lwaki tebagenda mu nsiko ne banunula eggwanga nga yibyo mulimu ebyo neera yetalaba nsobi ya Museveni bwe ye bulijjo muganga ase ayina ensobi problemu eri eno wansi bana bamusembereza nga omanya abazeeyi abo beenaremu abo omusajja yabaloga oba yabakola ki Katonda yamanyi naye olita kulima nti taata bamukase nti bamukase bamuwaddeyo Haji Burhani mb'okuwagira Museveni yeetaaga ssente bakolima kireza amwagala nga muntu kuva 79 yagamba mbu baanunula eggwanga oba okulijja mu ki can you imagine kati neera yangambanga wandibadde okolera nnyo abantu mufunye ow'MP oba obwa meeya singa wali kwenaremu tiketi ng'omubadde kireza wawangula obwa meeya n'obwa MP neera nga nga asanyuka of course omwana wa wangu nagamba problemu eriwo okugira mu opposition ebiina bina mulimu ebyo mala kutuza mbye twavaamu yali mbiri bye twavaamu twayita mbingi twayita bye byakyalimu bamusanga n'emmwanyi ng'azitise ng'azitwala yayina ebyamaguzi byatwala kati baali baweze okutambuza emmwanyi kase okumusuubula omusirikale wa Amini n'ata ekibatu ky'emmwanyi n'akiyiwa mu mmotoka nga abasirikale ba Amini webakola n'ayiwa ekibatu ky'emmwanyi mu mmotoka kati nga mugyeko ebintu ne batikula ebintu by'edduuka ebyaki ne basangamu emmwanyi mpeke nga 2 namukwala namutwala mu barakisi namuyisa bubi nnyo kakati bwe byakyaliko omanyi gye twava kataata tebakulimba nti waliwo yamukase
nze mumanyi nyina ne mukuru wange omuyita Sebalija Isaac engineer tampagira takuwagira era naye weena re nate mama mpagira naye ono taata elemera mbye twayitamu gye twava mumanyiyo tujje enseno kati wa Museveni yabaloga bambi ate ogwola boy teri kye bali bamuyambye neki naye amwagala ku mutima oba kiki nze simanyi nako nze bangambye taata agenze kula ne mwate kisoboka manyi we nare mnede taiza gendawo tekisoboka yalwala katonda ya mututte yalwala covid mu 2019 yali afudde malwaliro ga mutala kwa tikuli oxygen nempereza nemfuna mukisa nfuna ICU ambulance nemunona netumuleta ku Medipal wali ekololo paspending about million 7 nga mwenda netaina buyambi wadde million 1 buyafuna kuba mwana ari tekiriyo nene kakati achaja nemuga taata olabi wadde ofudde olwobunafu bwenaremu olabo bakutute kudwali nga tewali oxygen ngamba kizibu si Museveni bano abali awo wansinsi kati ye nena ayamutute badde Major General ya bamuyita Bakahumura yali chief wa military intelligence yoze namugamba gwe tata muzeyi nze kuno na mukama wajja afandaja afandaja kangene mulabeko kati abasajja abali myaka 8 bambi abali ne Museveni either yafune dogo nali balisa oba ina kye yabakola tebalaba bibiri byonna bamutute esimi deta kulimba amuganya ajja afande tugende mulabeko nage aina certificate yaba veteran je bamuwa abira mu nsawo wano bulikasera jasika yati ala hino certificate yange yabalwanyi kati byabi kati gwenga candidate yali mu leseni tekikukosa of course ne katoli tata ono umukolera ki kiringa kati waliwo nenda nawulidde abannenya n'enseka kuba nnenya waliwo family gyoyinza okugamba nti erimu eddiini emu for example oyinza okubeera gwe MS nga tata omukatuliki mutuke nosera nobeera mutabuliki omukambwe ennyo kyogamba oddayo notematema taata wo n'omutta waliwo family gy'okusanga nga omwana ewaabwe bakatuliki n'atuka eno n'alokoka you get the point oba ogenda okuddayo mu kyalo ng'owaleka bakatuliki taata we yalokoka okola ki lero tunuzi nebikusobera oyinza okukasukira taata we ebisongovu yakuzaala agambye gwe tobisobola leka ono Museveni yasobola kati oyinza okukayana naye kubanga si ye Katonda mu kinaana yawagira Museveni yabeera pulezidenti wa UPM togenda yeyo tozanya togenda yeyo UPM yennyini nembuyikira yaba yali nabo bagundi abo ba brigade ya Kanyankole nga ali nabo yaleta nebiziwe waka bakanyankole baberanga ewaka ne mane balumba barracks yerubona sajja obote ne wawuli anti barracks yeruna bagirumye ne Kanyankole bamulabyeyo mbu mukujaganya nga mazo kusula barracks balabe kajja Kanyankole nga ajaganya amajje gobote ne galumbe wakaga nadduka yita manju ne basanga mama o yali lubuto mama ne bamusasira oba kye abajira ndo zanga tuleka omukazi ono nanga katuwa amazzi g'okunywa twalina pipa y'amazzi nene erembeka amazzi g'enkuba kati mama n'aleeta nga bw'aleeta mujaga n'abateera mu bikopo nenga mwasooka onyweko buli jaga gy'aleeta sooka onyweko buli jaga yukira amazzi si mafumbe naye buli jaga gy'aleeta alina okunywako ali lubuto abasirikale battalion namba ojuwera amazzi naye nga buli gw'oleeta osooka kunywako batyo bawo obutwa kigeze abadde muntu wavadda nebibi lwakuba yalese ebintu bingi nebibi Rwanda barije ma group yagende Rwanda ina mu group bye ni kinewunyisa kusigala nga abalimu abulira abagala nenga tebalina kibali bamuyambi kye kinewunyisa ngane mu covid we yali agenda ngambye tewali kibali bamuyambi ngane bo munyonyola nti edwalo temuli dagala ekyamwagaza Bakanyankole abo muzeyi yagulanga emmotoka 2 buli mwaka mu wali simbizi garage awo yina obusente bano bagenda okuyekera baje Rwenzoliwa nga ayine ye basajja bayine emmotoka empya etali emu etali 2 mu lujja nga bane emmotoka ezikola ebintu eby'enjawulo kakati abo Bakanyankole nga kyamwagaza nga abana amapipa g'amafuta
mu mastowe waka kati ngekiro nga muzeyi tuyamba otuvuge twetaka gende nga basoba ekiro n'abavuga n'abajjamu n'abatwala afande gundi fande Luije Matumye kwanga yali akulira n'abagirage ebyo naye kati weewunya kyabagala ko sikira kubanga teri kubonna yali amuyise namuwadde alina akasiimo kagamba baka muwa nize saakalaba alinga yabadde akubira Museveni akalulu Mobili 16 wampa akasiimo nasika certificate y'abavere yadali mbatata sekalabangako wallahi kubanga nze buli bikyama kimbulira nze buli kimu nkimanyi kineyo takwataganira awa kamunyago muli baana bato yebudde kama muli baana bato muli mumanyi sije twali muli kabasajja bagira batukwatirira muli jja yawuza muli bato muje tuvudde temanyiyo omwagala kuno atabeera no serious ngali bitter genda kutabula kati wano yategera nti ojja kwesimba ku bwa president mwayogera muko nzina ne message wano ngenda kuweereza akezimu ngenda kuweereza emoji displaying abantu yampeereza message ina namba salamu alaykum yeri mu luzungu ngamba mbadde nkusaba otegeere kino ekintu ono omusajja Museveni abantu bakyamwagala Nera yekanganyo bwena nominating ati yankuira kungamba congratulations ngo bali abo ngononye emikono ngagamba singa jibula tebimanya nnyo ebyo sayi mugamba bamumanyi yanyitayitayitayandi nyambi badi yangamba salamu alaykum badde njagala nkutegeeze ono omusajja Museveni abantu bakyamwagala kati n'ensi gyagijje wala n'ensi ng'osigadde nga ku bw'MP bwo n'ekyedeye kakati ng'alineke bw'atyo bambi ng'ayagala nnyo Museveni simanyi oba yabakyo bayalokingira omu naye kati nze lwakubanza eddiini gye nsaba tenzikiriza kunyiiza bazadde muzadde omutunuulya n'omuleka gwe n'ovaawo n'ogenda n'omwesonyiwa kyokiririzaamu bwawasi yakiririzaamu omala gamuleka so kati statement ezo tezikuwadde okusomozebwa mu field wanenya kanoogamba abantu nabo bakusobera kati nze oli Muzeyi Burhan ne history gwanyumya nsaaliwo yalanka okukwagala ba group ezo olwo naye akafa muyita Muzeyi Kafuniza bali ba Fronasa commander ya Kafaya yali commander of member high command ya Fronasa ya UNRF be bali basajja bave Tanzania ninga nsina zali kati ebintu byannyo ulinga nziste binkolera na makulu naye kati olina gamba kati waki taata we yayogedde ebyo kati nze mukolere ki nze nkole ki nga nze munyago ate abamu bagamba nti olaba taata otakulaba mu busobozi teri n'omwaso akulaba mu busobozi siga ntandaba mu busobozi oli yalookingira mu Museveni kati mu kinaana nga teyalaba mu bote mu busobozi nalaba mu Museveni mu bote teyawangula kati taata yasalawo abaana abawangula biri kirowoozo kye kisinza mu confront wa Yanzaala Yanzaala ina right okunjogerako singa abadde muntu mulala twandivuddewo bubi naye kati oli Yanzaala ate talina eddembe okuwagira gwayagala yenna talina ddembe kuwagira muntu atalinze naye problem gy'alina nze oli mumanyi alina kawunda suuti za yero mu nju omwo agenda n'omusanga musanyufu nga bampadde wa chairman bw'NRM ku kyalo omusanyufu kati ekibiina kyaffe kino kati kugombolola bampadde obuvunaanyizibwa bwe buti kati ne ku district mu lukiiko ntuula ate ntuula mu baana abakadde kati omusanga nga pulani zaakubaza ezo ekibiina kyaffe kino singa kikwata Uganda eno myaka emirala nga 5 Uganda yena nekyafuuka nga bula n'omutunuulira naye omala gawuliriza n'otunula oti n'omutwalira sukaali g'otute n'ovaawo n'ogenda gabanna beebo bw'oba okukyalayo mwe temulinayo muzeeyi bw'atyo then mumwesiimye naye ffe waffe tubalina bwe bati bantu banyumya ebyo bo weebali nno abakambwe ayinza n'okuvuma oyogere ku Museveni abazeeyi abo Museveni obwagizi bumuweddeko mu ggwanga lyonna naye mubazeeyi abulina sajjasajja abo myaka 80 abo naddala yaliko yina mbyensiko bazibuzibu gye twalijja ate abamu n'obakkiriza galwa taata yakugamba nsitole yankyaya baamiini kuyiwa mwanyi mu motoka yange ne bankuba emiggo ate nga n'emmotoka nesidde bigirabako kalola obusungu obwa building obwe
yenga bwayina bokka ate tebakulimba taata simusabiriza tasabiriza nena mbetinga be na demu mba mugamba wadi taata wadi emitwalo 5 muve mu kyoge tekisoboka ye ayagala Museveni tasobola nawe yabadde wamulabye gwamulaye ko nga musabe baso bamusaba kimusibija tasabiriza niye kyamukwata bukwasi yaloza bano banunuzi mbu banunula eggwanga njali yawo bwatu kati bwalaba muba mugenda kuzaayo yagamba fe tutabula yagamba fe twagala kutabula gwanga lino lidde twalabe Kasaija nga agamba honorable Kasaija antabagala okutuza mu ntalo antabagala okuteeka mu ntalo tusaba tubasindike mango wa Katonda olenga abyogera kati myaka gya Kasaija ejo bwana yali myaka gimu ne taata eyo group mbi nkubuulira buli avuganya ku opposition bamulabanga yagala okuza gwanga olizaayo bo balowooza n'oba mwana waga mulindemu oba lwakuba bo babirabako anti neti tetujja kubeera ku ebyo teruukwemu bigwe umanye gwanga gye twali kakati okay tetuwamanyi katukole ki emwesi naawe kati netukole iki kale babiraba katukole ki tunasigala ku ebyo bana basajja gwanga balidde bagolo kwali ava wabi okay bwa balijja wabi bafuna license eridibaga so ebintu bine but anyway siramu tebutukiriza nnyo castigating amuzadde nenga byadde bigambo bibi nnyo ate onalewo speaker Anita namunyigidde saagala kulimba yandi muyise naga katuyite kadda wa Februari Serunga jayogera neno gamba taata wa munyagwa Mbaraka ayesimbye kuba president byadde bigendera waawo nga byetagisa ki namunyigidde saagala kulimba speaker yali muyisenga muyite nga kadda wa ate wacho tabika munza ataliwo taata we yesimbye kuba president kabana ikambu your excellence kajje nomwedda kikakumizo dazaki ayino bakakasa wanu gaye kakwate mu ngalo bigwe naye Anita yagadde kuswaliza ddala tolaba tawagira na mutabani we mutabani we kati oyo baba nabesimbye kadabo ne tata beta muwagiri kati gora kyo bero muwagira ate nga bakoze ekizibu kyota ntade kibi yade syndicate yakumali oda nenga tata tebakulimba mbamu kasenzo mayisirimba ye mumanyi we narem ono munyawanja tugende ku nsonga ya mukuru wa Lukagga lero olubukede tufunya amawulire nga akakiiko k'ebyokulonda kamuwanduludde wabo abesimbyewo mu Busiro East era ground yaako kagamba nti mature age entry certificate gye ya president nga kunaku 23 October nga bamunominatinga agendo gireetwa ku lunaku nga yaggwako teyongerayo kusoma kati nenga teyongerayo kusoma buyamana mature age ate bayagwako eti buya myaka 2 yaita ina nominatingira kwa ina kunominatingira ku qualification eri higher than that ya myaka 2 yaggwako so Walukagga ndabyeko ekibina ate Walukagga naye alimba ndigeze nafuna partial transcript ku university jasomera esobola okola ebira above senior 6 tebamuwa bulungi magezi nekati ye ground ye badde mature age entry certificate nga jatambuza naye ekyo nga bagenda kujjayo bangi kyo tebajja kuwona banene ofuzi bangi bajja kufanya naye Walukagga bambi kibi Walukagga nze akabiina kalimu kesaagala naye Walukagga musajja ali hambo ate nze lwaki mukwatirwa ekisa Walukagga ojjukira abayimbi bayimba tubonga naawe Walukagga yali abasinga vibe abasinga kubanga ali akayimba bako nga kabaka muwadde n'obwasa ne Walukagga teyayimba tubonga naawe ne Kyagulanyi teyali Walukagga teyayimba Kyagulanyi yakola ekikolobero yayimba tugambire ku Jennifer olimba Fernand Kyamuka bwamana naye genda mu Carnival nayimbira Jennifer Kyagulanyi yena alaga mu kuyimba nti wali sente walaga ne Walukagga teyakikolako temala byogerako kati laba abotandise okutemereza si kutemereza nali meya yayimba tugambire ku Jennifer abantu ne basanyuka nakuba akalango ka Jennifer akayita Carnival nagenda amuyimbira n'okumuyimbira ate gwe yali avumirira tegeza teyali genzeeyo kine sente ne zimutwala wano nga tezamutwala kutubonga nkugambye Walukagga mutomuteeka mu level ya Kyagulanyi Walukagga kitegeza abadde n'abantu wankyaziza njogere kale ijjawo olugezigezi ekizibu kyammwe onkyaza ati noyagala mubuuze nga bweyanukula Walukagga muwaako obujulizi genda tulie video ya Walukagga yabakoowo
olabe ebifaananyi ebirimu nange mwendi ne babeesigye ne baani yabanga wa struggle ye genda ositula evidiyo za Walukaga tebakulimba ayinza okuba teyasoma nga omugamba simanyi era nze omwagamba nti oba ebintu by'okusoma bino bijja bigibwewo ku muntu okwesimbawo because you find some good people nga bali disadvantaged naye ate ekibanga kiri mu tteeka oba toyinza kibuuka naye kyembadde ate kyonzuukusiza ne gozadde akubira engoma n'ozina gwe tolirooya tolina nakyo omanyi ku mateeka oli munnamawulire ninamu butamu bwemanyi pulibagaini bukyobo wabusomawo mulaba wabutomeraeyo wasoma mawulire ndaba nnyo firimu z'amateeka firimu obirabira mu firimu arabai simanya obirabira mu ate ng'oli mugezi olaba tewasoma amateeka ng'omanyi ne arabai oli mugezi you are very intelligent man olina kyonzijukizaamu kyengenda omanyi fe n'amateeka tetukulunga lugezigezi muntu wabaako kyakonyeeko sooka ogenda okisomeko nakyo okiteeke mu mutwe gwe okyetegereza olina ekintu kyokonyeeko ekiyinza nti certificate ya mature entry expiringa ekyo nkitegedde ate bwe expiring eba tekola actually eringa certificate ya IELTS wali okirabye kukyayita IELTS omwana aba anaasomera ebweru bamutestinga okuba nga balabo bamanyi Olungereza emala emyaka 2 ne expiring yes bagikozesa for admission purposes but it's not a qualification tosobola girirayingako all through your life mbunze siina siniya mukaaga ne nyina IELTS naye ekyo nga kibi nga president Nkambwe bwebitabeera challenged bagenda kujjayo abantu bangi kubanga mu bbaluwa eno Mr. President isi eyina omusango gwe yalese gwa 2 negamba omusango guno gwali wakati wa Gole Nicholas Davis ng'ali ne Roy Kiriapowa ngegamba nti isi yagamba certificate ngevudde mu National Council for Higher Education katugambe nti no Walukaga yatuula ne bamukakasa is not a qualification by itself and it cannot give life to an invalid or expired qualification. Awina kyonzo okusiza kituufu certificate za mature entry zibaka expiry date kyo kyekituufu kyembadde sadressing ngako mind yange kwe kumanya what is the effect of that expiry date because this man basing on that certificate yaddayo n'asoma neyongerako abadde tana graduating nze kyengambira Walukaga yandisa partial transcript y'emyaka 2 eri certified waliwo president ya Alhaji Nasser Sebagala yajja n'ebbaluwa ey'omwaka ogusooka mu London kuva mu London School of Economics an equivalent ey'omwaka omwizi w'omwaka ogusooka wa university n'agikozesa okwesimbawo kuba president ne bamukkiriza yes bannamateeka mulina okuyamba Walukaga. It's very unfortunate kubanga kati ndaba talina bwakya arresting kubanga ne wanaagenda for judicial review tulina omwezi gumu mwezi gumu okuoverturninga ekintu ekyo ndaba ayinza obutakisobola mwezi ndaba tulinamu holiday y'abalamuzi naye kakati ya Christmas kino kyenjogera nakyo tekyapplyinga kuba tekiriiwo eri partial transcript ya university teyagiteekayo nga nominating ate tukyayinza kuza nomination mabega naye buli alina mature entry yandibadde ateekayo kubanga ye eriko expiry date kituufu eriko expiry date kati ebya high court tebimuyamba nasalira essanji osala malaga wadda kuno osala n'olaba naye ndabyewo olupolo weri ate nsijjukidde eriko expiry date era bo bagobye ku ground expire segona yakimanya segona si ya mulopa ani omulopa waliwo concerned citizen woyo concerned citizen mwana wange onaleba segona loya mugezi nnyo tosobola kumuwona ku ebyo ng'olina bulupolo kitegeeza yamala mwetoloola bulungi n'amanya nayetoloola n'asekalaga muno ngenda mukuba
ndoza nateekayo ne pleadings ne petition eri watertight nga nywevu bulungi namukuba ate nno tulina bangi but bandibadde bateekayo partial transcript eyo kati ekyo yali kikoze luli mu nomination naye kakati neera si remedy because nomination zaggwa etosobola zizza amabega nti kale kansubmiting ekino kiwasubmiting nga kikyamu katosobola nga kituufu kii kino isi yo terina musange yanominating omusajja ono anti eti ate anti yamunominating naye nga certificate gyaleese yamakiwa age yaggwako era nayo nekikakasa nti yaggwako ye ground kwemugwe naye isi ina excuse certificate eyo womala okujuza form eyo waliwo okolera declaration nti nze MS ndayira nga ntegeera nti ebintu byonna byenzijuzizaawo waggulu ne byengaseeko byonna bituufu ate biri authentic no signing n'otwala wa commission of oath omuntu alina license erayiza munnamateeka ow'eddaala eddene naye n'agamba ono abyo akoze declaration eno before me nga nange wendi commission of oath nti waliwo presumption nti gwe n'oyo commission ne lawyer wo mu bitunudde byonna bituufu kati isi egambo ffe twalaba wano nga gwogamba bituufu noono n'atugana bituufu twanominate naye ne bajja tugamba bano babafezi ebyo bireke biwanvu ng'ekyenakawa kyabwowe kati ekibiina kirina we kikosebwa okuwa omuntu ono tikiti nga waddewaddewo abalala nga tekikoze due diligence kuwona omusajja of course nze nsubirawo lukagasiga nti talina mpapula ekiriwo yalina okusubmitting olupapula oluli higher than luno kubanga nolwali expirings nga bw'onoogamba bampa ekipalati nekiggwako naye bwe kyali kiggwako nali maze okufuna ebbaluwa embeeza ku kyalo yiino you get the point okusoma okwo okugattirira eproblemu yaako nako kwakuweza mu mirengo kakati honorable wakagasiga nti talina mpapula nenze ndowooza tebaafuna advice simanyi oba ni legal advisor wa Nuupu yani legal advisor oba George Musisi naye kati ndabye abadde bamuwolereza bannalukoola ani legal advisor bamuwolereza legal advisor ka George Musisi omanyi Nuupu naye tugigambye etambule ng'ekibiina eremi you need a legal desk etunulamu ebyo nga tebana nominating Walukaga is a very good man. Why should you have him frustrated? Lwaki yeti yagenda nasoma mu kaseera kana k'emyaka 5 gyamaze kuba. Ntoyogera bwotyo. The man went to school. Bakugambye agenda for mature entry tubeere amazimaze. Naayita n'ebitundu 5 mu binako buli kikumi. Akabiina ke sikagala kankunyonyo. Ate nga ky'ekibiina he went for mature entry. Naayita n'ebitundu 5 mu bina. Exactly. Ne certificate ye baloya b'ekibiina wanditunudde kwanza nzigudde amaaso. Webaka expiry date. Obatenza kukola after the expiry date. Kitegeeza ne bagenda mu high court. Tosobola. Naye ekyo Segona ye yakirabye ekyo nsuubira. Segona omuwaayiri. Okay. Zoiroye aliko lawyer wange Segona. Segona lawyer wange mumanyi. Nze manyi obwongo. Mumanyi mwe kamba jojo. Nze manyi obwongo buli mutwe gwa Segona. Gwakoma mumulaba atunula yenyiyimbwa n'abanyiiza. Fana omusajja yangamba nti omusango gwo wadde muga Segona si yagulimu ate yalabye ensobi za Lukagera agenda singa Lukagera. Segona baloya bazibuzibu. Kati ate ekizibu kyalina batemu. Bwalabye ensobi tayogera asigala atunula ate. Ne bazibuzibu. Ekintu ekyo mbadde si addressing nga certificate za mature entry ze expiring that is correct. Ekuyamba buyambi kuwa rutindo dduka osoma degree. Bofuna degree eno ogifuna bwoti. Awo kiba kiwenda. Omaze. Kubanga degree terika expiry date. Kakati omusajja ali mu expiry date. Yandibadde ateekayo partial transcript. Yagenda ku university Walukaga. Yagenda ku university. Yandibadde afuna partial transcript ya university n'agireeta. Najwa electoral commission ngeri certified. Nogamba ndi mu mwaka ogwokubiri ku university. Notwala ku National Council for Higher Education by equating eyo. Ne bagamba it is above senior 6.
Sajja bamukubi omupiira. Atoloza ye kagenda olinda olabe. Linda olabe ekiddako mu Kampala ewalala. President mbi. Ogenda kulaba gwe. Bannabyabufuzi bawano nga watadde road block ng'osaba empapula. Watoleesa ekizibu. Uganda abantu abalina empapula be bali mbyammwe bye mulimu. Ate abafuga tebalina. That's very unfortunate. Noka road block kati buli omu twagala senior 6 eyaddala. Kale point 3. Basulawo. Twagala point 3. Jeyo tulage ko yitewo. Olesa problem mu parliament y'eggwanga. Kati ekifungo ekyo. President mbinno electoral commission je settings bagenda gi flooding up petitions kubanga ba candidates banje atabayina amanya batayina mpapula. Niba badde babeerayo kwolukaga kikiki. Nabo nga impozi baloya abamulimu bagezi obwongo babuyina bwo. Olabe bituli mu nsonga y'enjawulo. Segono mu mujeregerera ndamute mu mufaananya manye bitafaananyika naye singa manyi bomu eri mu mutu. Obwo bunyo wa Segona. Segona akali amagwa. Baba yali yategeera kecha yita. Baba yafuna kupapula za olukaga wese yitenza kulwa mu kituli. Kati ekifo kuba kati bebimu ku bifo NUP bibadde ino okujjayo naye kati mu bufunze yeba tekiyina eso okufuna gwe wagira oba bagolobani oba Segona obani yenna ino planning kwa MP egenda kuluzinga ba candidates abawerako necha Nakawa West Ssenyonyi bagenda mujjayo ate nga isi yamaze nego ate yekoma neno ndawo ina mu candidate anti ze nkubulira Lwamiti bino mbikubulya njogera nga loyo ngambe njogerenga munnamateeka amwe loya tesaga somera mu university amateeka nagasomera Makerere ate saga tirira max tewaliwa machuwa eje Nyina degree bill zonna teziri ko gatirira mateeka genkunyonyola High Court mu judicial review egenda gamba constituency je ba nominating ko ya Nakawa West teriyo era nga kyekitu nija kiraba ne ate ground zaabwe bagamba nti yakuba ebipande nga biriko Nakawa West ate ekipande tekiri nawe kiri provided mateeka g'ebyokulonda not a gazetted document not vayo tokozesa luzungu lw'amateeka lujja kusumbuwa ekipande mu mateeka tetukozesa kigambo gazette. It's not a prescribed document by law. Form ya Electoral Commission is a prescribed document by law. Bajja kubagamba you will nominate as per the prescribed form in the schedule. Nera format yayo jeri. Mbotuka ku linya ya constituency. It is a gazetted name. Eriyo nobo yagala kujja ko leta erinja lyo gwani sekanja kono boga nti ndijjako neite seeka oyino genda no laira kibeta deed poll negenda ne mu gazeti okakasa omusango ogwo tulina omusango gumale gobe mu kibya mu mateeka tukita locus class case ogwa Wakayima Musoke bwe yazanyisa amanya ana Wakayima Hannington ne Nsereko Musoke nga walimu ekundanga muntu kuliko ddala kuliko eribulako ate nga yiteka ku mpapula ne bagamba endanga muntu eno si yono nanyini mpapula nera mu parliament vaayo Ssenyonyi agenda kuvaayo Ssenyonyi yeka bonna bagenda kuvaayo you are going to see waliwo problem nene toyina kooti ejja kugamba wa Nakawa West yemu ne Nakawa Division West eyo kooti eyinza kuvaayo mu nsi yona wakati w'olukalu lw'ensi ku lukalu lw'ensi eno teriyo kooti teriyo I bet ya anti isi yakikasuseyo nega katuchukwe kooti mugende mufiireyo ne ono agenda of course for judicial review agenda kulopa isi ne bano kubanga ono bowe yali akimanyi isi tejja kukkiriza naye ekyamutwalayo oba ogenda for judicial review bakugamba sooka okizitinga mechanisms oli yakola ensobi sooka omugambi nti wakola ensobi tereeza you understand kakati mu isi agenda asaba an order of mandamus. An order of mandamus is an order commanding you to do what is right. Yes. Order commanding an isi to do what is right. What is right is to declare that the only person who nominated for Nakawa Division West is Bowe. Atenga tuba mbizi. Tesoboka High Court tesoboka kusala musango gwe in favor of aba nominating Nakawa West. Ate kana kalunga katoleze nyo bana bya bufuzi ndi tebakola due diligence ku nsonga ezenja. Kunyoma.
Bulagaja vuze ndabuza lwa miti miles candidate one. Ate na wagenda naye mu nomination. Nensajjuza form namukubira nsirimba. Nemuga form sajituna wani yakujuliza form. Wala miti yali akesimba guno mundi waga kubira waga kusanga manyabi manyi. Yasa mufaako. Nangamba ayanzijuliza form yali mwana muyambi wange. Kale nali mugambe tekewa aka division ate tukasazaamu teketagisa. Nemuga teketagisa kati ate nga ate electoral commission okulaga ejogeri amanyi n'obulagajavu yo declaration je abawanga nge ba declare ngati ba nominatees yo ne kiteka nakawa division west kitegeze electoral commission oli mukobani bali besimba constituency etamanyikidwa oba eri kalamojo bawa bwali mukuba patika mu constituency endala tosobola kalogo musango test electoral commission tayina defense njaga nchikuuli Katiza ne electoral commission mu kine ekisanja yebakidde ku mulimu katulaba kine kyawalukaga kigenda kujja bakabanzi president Mbinyo bagenda kuvaayo abasinga banja bali ku machuwa entry ezagwako very unfortunate ne walukaga bambi waba yali agenda ngasoma university kibi abona mwa advising and this partial transcript ya university but ndabye Rubongo yanga amanyi gayogeza alaga nti tulina ground endala uno kwe tusobola okumuleetera etya nabagamba nti empapula zonna zizino ntuufu nazibalaga zirize nnyini ezawa ne machuwa ezawalukaga nabagamba nti zino zakakasibwa national classifier nenga machuwa entry olabikaga mambo erikaga mambo expiring ate kansolo nkulage gundi abamaza amanyi kubanga ebega paragraph zizino wano eza kati lupapula kirwada gamba kansolo Bongo ya adayogera ku lupapula yiro ayogera ku alwa musumbu kiba kimusumbu yemu kyenzikanya nti walukaga ino obuyigirizo buli above senior 6 naye teyabu presenting ku nomination which tebuyamba kati kwa nomination za closing walukaga musajja wattu kibi nnyo musajja is a good man musajja talina buzibu nnyo abadde amaze oyingira olukiiko naye talina buzibu nnyo abagezigezi bagenda omusuuza ekintu nange tulina obusajja obuganda obulina amagezi muto wano otakatomera ng'okegendereza tulina obusajja wano mwenda mu buyeeya mulowooza nti levo yammwe waliwo obusajja obuzibu wano sebo otayinza kwepikaapikamu wano bwobukubisa bwongo buseka busese ne kakutunulira ne kaseka gawano nja mumaliriza era alabaka bamumaliriza musajja wattu machuwa entry jagobesa abaka bawera 9 mu parliament ezo ziri expired ezo abazesigambako nominate bangi kati Mr President campaign kiri kiti awumuddemu ko wiki eno sikuumula as such ndo mpulira enjogera gyenjogera olwe tayogera naye badde siri nnyo wa mulembe oba ensiriza numera 1 nfunamu ekifo ekyamanyi ne malaria nenzira yencha era nali nemeddwa n'okwogera egundi ebugiri ng'omusujja nyina mungi but I'm better now ngenda kuddayo njagala tukome wano ku nsonga zino z'olunaku olwaliro ndaba kadde kagenderera ate nkakaso ina emirimu emirala gy'ogenda okukwasaganya so nsaba osibula abantu bana common mans party ne bannayuganda bonna abannayuganda mbasiibula mbebaza nawe MS media nkwebaza kwa muli bavuuka balungi mwatandikirawo platforms which are Tash media mwena muwala muto mwena mbebaza mwatandikirawo platforms zino nungi nnyo zituyambi muntu byali yeteeka kangende mu TV nasulanga atambula kati yona mugenze mbigonza bwe bulungi bw'okusoma obwo wana mwesigate mwasoma siga bino tembikola toyanza nnyo toyanzege ona wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne presidenti ne Mr President tugenda koma wano olunaku olwaleero tujja kutandikira awo olunaku olwala akuume atakuumira mpeera.